mu biseera biri nga tukyasoma nga tukola okubala twabanga ne formula eziproving oba answer ntuufu. Kakati byetwogera oba byetuzinga tubagamba ebbanga lyonna mu kaseera kano twagala okumanya bino bivuddemu ki, bino bimanifestinze kituuka wa, okusobola munnange okutegeera nti ddala tuli ku line eya speculation mu ebyo okusinziira ku ebyo munnange nga tusinziira ku byaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja mu maaso nti ddala byetwogera bituufu. Kakati bagamba nti Sserukama Mayute bwe batuuka ku Gage ng'awoloma bwe twogerera Museveni nga bulijjo era agenda mu maaso n'obukodyo bwe obw'okukozesa abantu ate n'amaliriza nga amazeewo kwegamba akuwa emirimu n'okola ate n'amaliriza nga akumazeewo mu ngeri bbiri, aidha mu kutya oba nti wootuuse kati omanyi bingi, oba okubeera nti kakati munnange alaba ofunye amaanyi mangi nnyo weetaaga kukkakkanya oba kukakasa nti nno osinkingira ddala into oblivion, abantu bakwerabire. Kino Museveni ogwo muzeegwe kusiiga enziro. Kakati kitegeeza nti bwe tujja tulabula abantu nti bannange nammwe akaseera kajja kutuuka bibakyukire, mugira mukyabikola, naye nammwe muwagiraga amateeka ago aga kooti masho n'amalala, nammwe kijja tuuka ekiseera bibakyukire. Leero nzize n'emboozi bbiri, emu teyandibadde ya makulu nnyo naye nsazeewo ngireete olw'ensonga nti omuntu genda okwogerako yayogerako Eddie Mutwe victim w'okutulugunyizibwa mu basement ya Muhoozi era nga ye full figure. Naye nga sinagenda ku full figure, waliwo omunene era ng'ono akazi emitwe gy'amawulire wano e Uganda okusinziira ku kukwatibwa kwe nga bwe kwategeerekese, ye Major General James Birungi. Ono bwe twogerera essaawa eno y'omu ku abo be basookeddeko n'abalala bangi bakyabanona kubanga jjukira nti waliwo Muhoozi project egenda mu maaso, ekyagenda mu maaso balina okwerula abo bonna be basuubira okubeera threat. Naye waliwo mwannyinaze omu yayogedde ebigambo ebifaanaganira ddala n'ebyo bye mbadde nga nzija mbagamba, era nga naye ekintu kino yakirabye era nga tusuubira okuba nti n'abalala bonna oba nammwe mwenna ekintu kino kigenda mu maaso. Tuli mu Muhoozi project. Naye katusooke tulaba akatambi kano nga ayogera ku nsonga z'okukwatibwa kwa Major General James Birungi. Ate oluvannyuma tweyongereyo. Omusajja oyo ye Major James Birungi, former boss Semwai. Era omusajja oyo yakyaka nnyo mu mwaka gwa 2019 awo ng'awamba abantu nga batulugunyibwa mu gundi muto kya Chambers. Era omusajja oyo yakyaka nnyo mu biseera ebyo ng'ali mu kitongole kya Semwai. Era omusajja oyo eggwanga lya America ne UK bamuteekako sanctions, bamuteekako envumbo era nga takyayingira mawanga ga Europe gonna mu kaseera kano we tuwogerera. Omusajja oyo bamujja ku kifo ekyo era balinga abamusindiikiriza nga balinga abamusenda. Omusajja oyo embeera gye bali mu muyisaamu y'embeera y'emu bwe baali baagala okweggyako Kayihura era baatandika bwe batyo. Omusajja oyo baali baagala okweggyako Sejjusa era baatandika bwe batyo. Kati ssaawa zino omusajja oyo amawulire gaavaayo emabegako ne gagamba nti ali under house arrest. Era baamukwata baamusibire waka mu nnyumba takyafuluma ku misango egiri awo egitategeerekeka. Era amawulire wakuba nti bannayuganda tebaagawa nnyo budde.
era akaseera ako mawulire ne gadda mu bbanga sidde ne mabega ne muno ne bagamba nti Major General James Birungi ali bubi nnyo, ali mu political conditions, ali mu ddwaliro. Oba okitegeera kati ssaawa zino bakulaga nti yakwatiddwa naye ng'emisango egyamukwasizza ogimanyi nti gyakutega bomu mu Kampala n'emiriraano. Ezo bomu ze mubadde mulaba ezibwatuka bomu eyabwatuka mu Gwomukaaga nga 3 ku lw'Namugongo mbono eyali emabega waayo, bomu eyabwatuka Kaleerwe mbono eyali emabega waayo. Oba okitegeera ekintu ekyo, naye tujjukire nti bomu ezo bwe zaali zibaluka abasajja abaayogereranga UPDF ku Layije ne munne baatugambanga ADF. Era bavangayo ne bakola conclusion ne batugambirawo nti ADF yebadde emabega wa bomu ezo. Kati ssaawa zino batulaga nti bo baakolanga conclusion yaabwe nga tebasoose kunoonyereza. Abaatugambanga ADF mu kaseera kano batugamba nti ono omusajja Jeno Birungi ye yabadde emabega wa bomu ezo, era y'omwe yabadde akolagana n'abasirikale abamu nga batega bomu ezo mbu nga baagala kutta Jeno Museveni nga tannatuuka mu kalulu ka 2026. Wulira science baba banayagala okuggyako omuntu n'okwagala okufumba ebiboozi crashing bamujjewo nga balaba w'amaanyi. Era bamutaddeko omusango simanyi ogwa treason n'okulya mu ggwanga olukwe. Omanye egyo gy'emisango gye bateeka ku basajja bwe batyo, gye bateeka ku Kayihura, gye bateeka ku Tisejjusa, gye giri ku Besigye. Oba mukategeera akantu ako. Kati ssaawa zino ng'ali Makindye mu kooti, ng'ali Makindye ku gundi ku Barracks gyakuumiddwa ng'era agenda kuyingira court martial. Kaakati etteeka lya court martial ligenda kusookera ku musajja ono. Era ssaawa zino omujjukira omukyala eyakumaakuma n'eyakwata ebivubuka ebyali byambadde ebyambalo bya bbulaka mu kalulu k'e Kawempe nga bakuba abawagizi baffe ku kalulu ka Nalukoola e Kawempe. Omukyala oyo yalaasika abavubuka abo. Omukyala oyo naye kati ssaawa zino ali mu basement z'e Makindye Barracks. Kati Jeno Birungi amwegasseeko. Oba okitegeera ekintu ekyo, bomu ezaategebwanga nga batugamba nti za ADF. Era ADF eyagala kutta bantu. Era ku Layije omusajja eyayogereranga amagye ng'ayogera ebitakwatagana kulisimanya Chris Magezi, simanya Chris Magezi yavaako tewannayita na ddakiika ng'alaba ebirimbibwa tebikwatagana ne baleeta ku Layije ali professional mu kulimba ng'alaba bibalabisa. Era ne batugambirawo nti ADF kati ssaawa zino batugamba nti bomu ezo omusajja eyaziri emabega ye Birungi. Kati naye baagala kulandika mmwejjako. Kayihura bwe baali bagenda omwejjako, Kayihura bamuteekako sanctions era ne bamuteekako ban okwetoolola Europe, era talinnya mu mawanga ga Europe. N'ebyobugagga byonna ebyali mu Europe byonna ne babikwata. Era ekyo bwe kyamala omutuukako oba okutulugunya eddembe ly'obuntu n'okutta bannayuganda n'okuba tokyalinga mu tokya Chambers. Bwe baalaba nga Kayihura ekyo kimaze omutuukako nga bamaze omukyayisa abantu wonna ne bamwejjako ne bamusenza luti nga kikere. Kati Kayihura ali eyo yatandika kubuulira njiri era naye baamusiba nga baagala okujjako abantu. Jeno Museveni amanyi nti kati essaawa yeetuuse ey'okwabulira obulamu bw'ensi eno n'eggwanga Uganda okuva mu bukulembeze. Naye buli muntu yenna gw'alaba nti ayina omuzinzi, ayina sse mu magye, ayina ground mu magye, ayagala beezesa kati bano abantu bonna abakulu mu magye, agenda abeezesa akati ng'abakrashi ng'abajjawo ayerulire mutabani we amulekere bano ba junior officers. Era ssaawa zino ba junior officers be bali mu kuwa ebifo by'obajjeno ba Major General, simanya ba Lieutenant, simanya ba Kano. Bano abakadde ba Birungi baani Bakayola bonna bali mu kubeera bano babadde like regime ya Museveni. Ayagala Museveni agende okuva mu buyinza bw'ati agende ne regime ye kubanga akimanyi regime ye tejja kugondera mutabani we kubanga bo bali somehow professional mu bye bakola. Magye matendeke sibe bano bamuhooza abaatuula obutuuzi ne babawalanka za bwerere za mimwa za mpapula. Okitegeera bano abasajja amagye baagasoma baagatendeke bwekimala balwanye entalo. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kati Muzeeyi Museveni alaba nga tasobola kulekera basajja bano n'obukugu kwega n'embeera zaabwe mutabani we tebajja mugondera, bajja kusigala bamuyisaamu amaaso kubanga bamusinga experience mu magye, bamusinga okuwangala mu magye, bamusinga mu nsonga z'obunnamagye bamusingira ddala wala. Kati ayagala kuvaawo ng'agenda ayera agende n'omugigi gwe mu magye and in political positions kwekwera bano bakadaaga group. Okitegeera ayagala agenda n'abantu be bonna agende ng'abasimbula mpolampola abasindiikiriza nga bw'alekawo bano abagondera mutabani we nga waalekawo omugigi gwa mutabani we. Era ne bw'olaba Anita Amongi automatically akwatagana ne Muhoozi.
era Anita Amongi ne banne bonna ye Rugimu ya Muhoozi ayagala genda okuvaawo Museveni ng'amaze okwerulira mutabani we strategy n'abantu abagenda okubeera yes. Okitegera nga tewali muntu n'omu agenda okulemesa mutabani we, nga tewali muntu n'omu agenda okujemera mutabani we, nga tewali muntu n'omu agenda okubetrayinga mutabani we. Kati ali mu kuzimbira mutabani we paasi, ali mu kukubira mutabani we paasi militarire. Okay. Kakati omwami ono teyakwatiddwa yekka, yakwatiddwa ne basenior officers abalala abakolerako wansi we, nabo bakwatiddwa, era bonna bano bakwatibwa. Siga nti yakwatiddwa nabo, wabula be basooka okubeera nga bakwatibwa by the way emyezi 3 emabega. Bo baali bakwatibwa dde emyezi 3 emabega, era nga kuno kuliko Colonel Peter ayimbisibwe, ono ga director of counter-terrorism wali ku Defense Intelligence and Security DIS eyali CMI. Kuno kuliko Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga, director owa Special Operations era ku DIS. Bwe tugamba DIS kitegeeza nti former CMI. Kakati munnange bwe batyo bamaze okukwatibwa, kubanga bano bakwatibwa June nga 23/25, kati bamaze emyezi 3, era ndowooza information gye baawa bwetyo nebeera ndowooza okusinziira ku bintu byabwe. Katugambe nti singa biba bituufu nga babakwatira makubo matuufu nga bye bagamba, kubanga nti bano kigambibwa okuba nti okusinziira ku bintu byabwe nga kirabika ndowooza Allied Democratic Forces ADF mpa operatives bayo ndowooza obaoli awo batandika okubeera nga bakwala bagamba nga bayingira dda mu CMI, era nga kyekivaako okubeera nga bawa information yenfu, era nga kiviirako kye bayita operational failures, kwegamba nti nga bagenda okugira bati nga balaba si bituufu. Twakolako ku mboozi wano nga twogera ku intelligence ey'ekibogwe, ndowooza ekyo si kipya gye muli, ti intelligence ya Museveni ya kibogwe nnyo. Abamu ne baganidde omulimba, kakati gwe biki byoyogera munnange, ewali omu kati wabula muliro. Kati kitegeeza nti byonna byonna kwekubajje, naye nga ekituufu kiri nti waliwo okutya okw'amaanyi, waliwo okutya okw'amaanyi, era bwe tolaba bano beerweru oba oliawo nga bafunyemu akafansonyi ku bantu ba Northern Uganda nti waayo abasajja abo be bangi abafudde mu nfe tategeerekeka, Oulanya, Lokeeki, kati wano kati baleke, tetujja kweretera bizibu, kubanga ate tulina okuba nga era still tulina eddoboozi esaidi zeeyo waggulu, naye ng'oba oliawo nabo baali badde babaako engeri gye babakolako mu ngeri etategeerekeka. Kakati munnange eyo nga tumaze okuvaayo, tukitegedde nti ekikulu kwerulira mutabani kkubo oba kwerulira gwa bukulembeze bwa nsikirano kkubo, nti bano abandi badde babatawaanya bonna bagenda babakola kati munkeke bw'amaanyi awo, era still nsuubira okuba nga disadvantage esinga wa Muhoozi oba Museveni ne pulaani ye ey'obusika, disadvantage esinga kubanga bano nabo be bagezaako kufeezinga out mu ngeri ey'okuba nti oba wali bagenda basibako ebisangosango, nabo kati batandise okubeera nga bakitegeera era bakitegedde, kati bo batudde oba tebatudde, ekyo bannange tulinze bulinzi kubeera nga tulaba. Kati bwe tugendako ku nsonga, kubanga tujjukira nti bano Major General James Birungi already kati ali Makindye koti masho, kitegeeza nti amateeka aga koti masho gagenda kutandikira ku bo okukola, n'abalala bakyajja era nga babadde bakozesebwa nabo mu ngeri y'emu. Kakati munnange batuusa ate okubeera nga bazinira ku music wabwe, beeseetingira abo bennyini. Bwe tuddako ewa full figure, si yali waffe okubeera titwogerako oba nti asaanire tumwogereko ekiri awo, naye kwegamba alina statements ze yakola
being nti akolera bujingo ate nga already ka TV kaabwe kaliwo kubeera nti nno kadibya struggle kwe basinziira ne batandika okubeera nga bavumirira buli kimu. Ekisooka abantu be bakuba ne bazimba nga ye bwe yazimbye bagamba nti AI. Mbeyo AI bw'atyo bw'agamba bw'atera okugamba kigambo AI simanyi wabangi kitegeeza naye nga bw'atera okugamba. Kati juzi gy'oli abalamu nga Muhoozi amaze okuteeka Eddie Mutwe mu basement ye n'akuba n'ebifaananyi. Olwo Eddie Mutwe bamulese mu kkooti ye n'akankana engalo bw'ati full figure yakola akatambi kano kansooke nkakuwe bwe mba nkafunye ate tweyongereyo. Bino byabadde akankana bw'ati banne be baza natandika okubonga nabakwata nafunye nabonga nabagamba naseka nasimayirinda tutese tukagenda. Kale munnange nga bwe nkugambye nti Serukoma Mayute anti bagamba gwe kyalidire nnyina akujuliza buke kati full figure wuuyo era bebamu ku buwagizi ba violence era bebamu ku bantu abazerera ku ntaana z'abannaabwe. Yayogera ebigambo nga Eddie Mutwe ali mu kkomera mu kkooti wali ng'akankana bw'ati bwe yabadde yeekankanya mpulagizi n'abonga ne banne. N'ayogera n'ebirala bingi nnyo mbwe Eddie Mutwe simanyi akagalo simanyi abaakagira dda baakola batya buye nga yeefuula nti amumanyi nnyo. Okay, kale katugambe nti yali alimba naye already ekituufu kiri nti okumuteeka mu basement kulinnyirira ddembe ly'abuntu. Naye kati full figure wano ojja kumulaba nga avuddeyo ayagala naye bwenkanya naye kirungi ndowooza engeri kiri nti byabwe bo nga bo tebiina kibigasa struggle oba nsonga yonna tebiina kibigasa. Era nsuubira okuba ndowooza nti full figure bwe tugeraageranya ne Nameera ayinza okuba asinga full figure byonna amusinga byonna. Kisooka okusoma amusinga, ekirala n'endabika, ekyokubiri nti nga full figure bwe tugamba nti omwana we taata we munene nnyo mu gavumenti era nga mugagga nnyo. Kati bwe kiba nti tubala abanene be baali basuniddeko mu gavumenti nsuubira okuba nti singa kiba kibaddewo nga kituufu nti ono ayinza okwettanirwa abanene okusinga oli. Kale kwegamba ewanewo n'empaana ziyinza okuba zivaawo kubanga ono ajerega ono olw'okuba nti nayina akavubuka mbu kato biki tekamusaana era mu katambi waliwo omuntu okukuba akatambi n'arekodinga nga yendi amurekodinga ndi mu kurekodinga lwaki ovuma bba wange baawe naye nga mwali muganda wange mu lutalo. Naye ebyo kwegamba byonna tebikola nnyo makulu ku saidi nze ng'eyange naye kikola amakulu kwe kubeera nti ye kennyini ne banne babadde bavumirira ekya Eddie Mutwe ebbanga lyonna era nga bagamba nti Eddie Mutwe bwe tebali kye baamukola kyamaanyi kiri awo. Ne boogera bingi nnyo ku nfaana Eddie Mutwe gye yali afaananamu n'ebifaananyi nga bye twabiraba Muhoozi bye yawanikayo. Kugamba kye kindeetedde okubeera nga ngamba okitalidde nnyina akujuliza buke. Naye era ebyo byonna n'abalala bikyabatuukako kubanga okwekuba ko bakyekubira ddala era nti newankubadde siwagira violence naye ate era full figure oba oli aba bayitaga okukubwamuko asobole okutegeera nti ddala babeera bakuba ku mubiri gulumwa namulebe bamutaddeko oba kiki oba bamufumitamu kiki baddagala naye kati okukuba mwako kikutwaza ku kitanda. Omuntu ow'amaanyi kuba namulabako mu butambi nga yeewera okukuba abantu nja kukuba. Kale munnange beebityo bibiri naye nga ekikulu kya byonna munnange kino kimansa nnaku era kigimansa mpalo nti kulinga kufa nti abatusookayo batusookayo busoosi abatusookayo
naye buli omu waakufa naddala ku mulembe gwa NRM guno nti gy'okoma okuguwagira gye gukoma okubeerawo kitegeeza nti gwe byolaba bakola abalala naye bali bikukola bagenda kubikukola muganda wange era tegusaanye kubeera nga gwesemberezebwa bwe mukakafu n'abaguwagira okutegeera nti ekituufu kiri nti ekibi kigwana wala. Tusingana mugozi affe eziddaku wano ku Uganda Atalaje nga bulijjo Mukama Katonda akuume.